tata nga neganyirwa byabo kulembeze nenga sitata nakuzaala Erinnya Fred Musi era maze okuwewandiisa kati ngenda kunoonya kalulu omutabani kati yamanye ebibye nze nesimbawo nga nze mu kyalo kyange kakati bw'aba yeesimbyewo ate nga ne mu kyalo tasulamu ogenda omunoonyerezaako asula mu bifo bibiri nga asula nakiwaate nenyodde gyasula kati awo yamanyi kati n'abawandiika bebamanyi oba banasalawo bebamanyi nti basalawo katuwandike omuntu atasula mu kyalo. Muzeeyi ekireese okwesimbawo njagala ntereeze ebiganye mu Eros emyaka 4 njagala ntereeze muzeeyi kubanga muzeeyi wange akuze saagala nnyo bantu mutumiriza waliwo ebintu ebisobola omusobako ssaawa zino ate nga nze nsobola obitegeera kubanga kati guno omulembe gwaffe bavubuka ekindeese okwesimbawo muzeeyi ndaba Eros emisinga ebintu bingi Eros yaffe emaze ebbanga ddene naye terina butebe terina tenti sepiki z'okukyalo ebintu bingi ebisobola okumisinga kaya ate abavubuka guno omulembe gwe tulimu poliisi ekwata abavubuka bange essaawa 2 naye nga muzeeyi takyalina maanyi gasobola kugenda kwogera na poliisi baveeyo ate nga nze nsobola okugenda n'ennyonnyola omusirikale era netusobola okubisolovinga nembajjayo. Omwana neesibako bwesibi naye sinze taata we ate mumanyi zisenga we yamuleeta teyambuulira era simanyi maama we simanyi taata we babadde balowooza nti nimwegana lwa byabufuzi nedda simwegana lwa byabufuzi nze omwana sinze muzaala era ne mukadde we taata we simulabangako ne maama we simulabangako. Ekyo ey'ensonga muzeeyi ayinza okuba yazogedde nga interview yamukutte ye nga alina mu muliisoko mu mutima gwe kubanga muzeeyi tasobola kunneegaana nga ye omuntu naye simanyi oba yakivudde ku ki oba akalulu ke kaleese embeera eyo naye nga ajja kumala nzikirize mbeerewo kubanga siina muganda wange n'omu ayinza kunneegaana kati ye muzeeyi wabeera yanneegaanyi naye nga ebyo bibeeramu mu bululu ayinza okuba nga yabadde ayagala yisawo paasi okwefuula kyotali musango okumega buli kyekitasoboka ekitasoboka amaanyi ngewulira tekisoboka anti wenekakasiza nti agadde bwatyo nti anyonoone mu bantu naye ekitasoboka kuba akadde abakimanyi yafiirwa omwana bwe yafiirwa omwana ekijja ekyafereza kubanga ekyalo muzeeyi akibaddeko emyaka 4 nga ye tekiinaawo tenti tekiinaawo omwaka guggwako ne tukwala n'omulala paka ekisanja kya myaka 5 nga sirabangako meeting yonna etudde ya kyalo kutegeera ekyalo ki ekikibulamu muzeeyi akibuuze ekyalo nga so tuteeka otuuzanga meeting ne tumanya abantu ki ekibaluma kye defense eyimiridde etya ku kitundu kyaffe naye kati ebyo byonna muzeeyi takyabisobola emyaka gyonna nzije maze simulabangako ng'atuuziza meeting y'ekyalo n'oluzzi lwaliwo olw'ekyalo naye lwafa nga tewali kulugogola ng'ate ssentebe yali badde alukubiriza kati njagala byonna mbitereezi era ne bwe ndeeta baganda be bonna ne bagamba nti ono mumumanyi mu mawulire era bajja kwogera kye bamanyi so mu buluddaani interview ekintu kyeŋŋamba muzeeyi singa aweemu omuvubuka ono otulabe engeri gy'anaatufugamu
bw'anaalemwa nga tumanya nga tujiddiza muzeeyi taata wange anzaala naye aweemu omuvubuka walemererwa ono muganda wange lwaki mubuuze naye bw'anaakirema omanyi bagamba akawuka kannuma mugongo nga naawe tekannaba kuluma kati bw'anaavugamu anaategeera mbu entebe emenya oba entebe temenya mu biruddange. Nansubuga Betty ndi mutuuze w'e Munakifuma Naggalama Town Council. Nzize ku mpewo kuno nga nina okunyolwa olw'omukulu Ssembajjwe Erigani avuganya ne taata wange mukulu Musi Fred ku kyalo ky'e Bubiro. Ennaku oba enyiika ennuma Musi Fred si yamuzaala, soogera mu bubi nti oba kuwolereza oba kola kutya, si yamuzaala tamuyinaako yadde n'akakwata. Ekisinga okunnuma nti yakafiirwa n'ennaku z'omwezi 25 gw'omukaaga yafiirwa omwana, twamuziika Kanjuki, ffe tuzaalwa Kakinzi era gye tuziikwa. Lwaki si gye twaziika omwana? Naye omuntu n'obeera bw'oba ovuganya bulungi, leka kuteekawo ko omuntu azimba bulungi bw'oba erinnya lye emyaka 5 n'olyonoona mu seconds. Ligani mulabidde ebbanga liringa lya myaka nga 7 nga yajje wa taata wange bamuleeta sijja kulimba kuyiga bwa makanika, yali muvubuka kuyiga bwa makanika era taata wange teyamusaba yadde 10 wabula bonna mbamanyi era nebaza kubanga omuggalanda asembayo yamaze ne university bagenda mutikira Kyambogo asembayo omuggalanda bamuyita Namukasa Hope mumanyi bulungi teri balala fe tuli abaana 10 okutali nnyongeza era singa abadde mwana we ate waliwo ekimugereetera okumwegaana ali ku musango naye okusaasaanya obulimba ogwo omusango okwetuuma kyotali oli sitaatawo wadde mukulu Ssembajjwe Erigani muveeko gwe noonya kaluluko Musi Fred muleke kubanga ovuganya naye si muzaddewo era tebijja kuggweeraawo njagala tugende mu mateeka omuntu okwefuula kyatali ayinza n'okuvayo n'abanyakulako ebyammwe kubanga mumulese kino kyasaculetinze ku social media konna ekinnumye tatange bamuvuma mumbatutu muutta musiru ebyobufuzi omululu naye nga si mwana we njogera mazima ndi mwana muwala erinnya Nansubuga Betty ndiddamu ndi mwana muwala nzo ndi omu ku baana b'abakulu naye simumanyi yonna tujja kutuuka mu DNA wekiba kyetaagisa tujja kutuuka ate zonna sente ze tunaateekamu ajja ziriyirira okutumalira obudde n'okututyoboola okulinyirira erinnya lya taata wange. Abavubuka bato twabakadde twesonyiwe abaana abato nabo batufuge ozagala gwe mulamawulire omulembe si gwaffe omulembe gw'abavubuka bato amagezi gempeeyo oba yeeganye omwana we nze kambutwale abeere wange tulese omwana asobola okubimala Ssembajjwe Erigani yatandise ddala yatuwadde n'essowaani 10 ekimala akaseera oyinza abaana abato abalina yagambye mbu ye tamumanyi muzeeyi Musi Fred yakoze ensobi y'amaanyi okwegaana omwana we wokuba yavuddeyo okumwesimbako naye ng'emyaka 4 muzeeyi gy'amaze ku ntebe tewali yadde sowaani mwerosi yadde tenki yadde ofiisi ayagala ki ono omwana aba avuddeyo amuleke yamwegaanye oluvannyuma lw'okukkiriza nti mulina okwesimbwako mwenna bamuzeeyi baffe tugenda kubesimbako era mugenda twegaana nnyo mbusimwe mutuzaala muzeeyi emyaka 5 otandika okwegaana omwana mbusi gw'omuzaala olw'okuba kwesimbyeko myaka 4 tolina wadde ekikopo kyotaddewo wadde sowaani wadde tenti tewasoma tosobola n'okuwandiika muzeeyi omwana asobola okuwandiika ze byebyo ebyange muzeeyi oyo ebbanga ddene muwabire emisango gyange tafaako muzeeyi oyo atufuza ebbanga ddene talina wadde obutale wadde ofiisi ateka bimalakaji ne bitukuba emitwe muzeeyi oyo yakanya kulya byennyanja bamuwasanza obutale yazirya emitwalo 5 kafeero
njala ekyemmanyi nawe amuzaala Muzeeyi Musisi abadde nga kyeyamaani waffe ono mutabani we n'omulala wulidde ani batabani be era ekyokumwegaana bino ebyobululu ndowooza byazzeemu bino ebyobululu bye balimu ate muzeeyi wa kibiina kirala n'ono omwana ajjidde mu kibiina kirala naye ng'abaana babikola kati nze mutabani wange abadde kansala ku ggombolola wano era mu LC eyo naye nga taata we mwami wa movement yali amwegaanye naye je simanyi lwaki mwami Musisi yeegaanyi mutabani we naye ffe ng'abatuuze twamukkiriza era twasiima ajje yeesimbewo Muzeeyi Musisi takuba wadde olukiiko talikolako wadde olukiiko n'olumu ne bwe musalawo mu lutuuze tasobola kujja naye bamuyita ku mukolo tajja ne bwe kuba kuziika taziika abeera mu bwamakanika erinnya nze Nalubega Christine Delicate.